interaction. But before that, you allow me invite our last speaker for this session, and that is the Commissioner of Forestry. Eggwanga lya Uganda lye limu kwaga amawanga agasinga okubeera n'obutonde bw'ensi obwegombesa, wabula enfunda nnyingi abantu abasinga tebafuddeeyo kufa ku butonde buno. Era ebimu ku bintu bye bazze bakola mwe muli n'okutema emiti. Mu kaweefube waabwe okulaba nga bagezaako okukuuma obutonde bw'ensi omuli n'emiti, ekibiina ky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga Participatory Ecological Land Use Management oba PELAM Uganda bavuddeyo ne batongoza enteekateeka y'okusimba emiti egiwerera ddala obukadde 2.5 okwetooloola ensi yonna. Era bino bikoleddwa nga bajaguza emyaka 25 bukyanga batandikawo enkola eno. Esther Lutalo nga ye mukubiriza okuva mu kibiina kya PELAM Uganda ategeezezza nga bakwataganye n'ebitongole ebirala okulaba nga bongera okutumbula ebyobutonde nga y'ensonga lwaki bataddewo enteekateeka eno. Ennima ekuuma obutonde gye bayita agroecology. Era ng'ennima eyo kwegamba esimba essira ku kukuuma obutonde ate okusimba emiti kikulu mu kukuuma obutonde. N'olwekyo twegasse wamu ne gavumenti ne bammemba baffe n'abalimi n'abalala abantu abaagala okukuuma obutonde. Ono era agenze mu maaso n'akubiriza abantu naddala abalina ettaka ery'obwannannyini okwettanira okusimba emiti gino kuba kya mugaso eri obutonde. N'olwekyo tusimba nnyo essira okulaba nga abantu aba bulijjo abalina ettaka lyabwe tebasaanyaawo obutonde basobola okukozesa ettaka eryo for settlement okubeera okuzimba amaka okuzimba amakolero naye nga ye Dr. John Mulumba nga yakulira Entebbe Botanical Gardens asiimye enkola y'okusimba emiti era bw'atyo n'akoowola bannayuganda okujettanira ng'essira litadde ku ddagala eriva mu miti gino. Now close to 120 years, and they still play that very important role of preserving the diversity that is so important for our well-being. So that is the historical part of these gardens and the role that we play in this country to make sure that the diversity of this country is not lost. And we are very excited to work with the PELAM team. Oluvannyuma batandise okusimba emiti era batandikidde ku Botanical Gardens ewabadde omukolo guno. Takes care of the cold, takes care of the growth you have to eat to make it to eat also like the way the child eats. Also in this. Edith Nabagereka, STV Select enjawulo.